Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lwa leero njagadde mbalaga eddagala eryo ligenda bayamba naddala mu abaana abawala ku nsonga y'okukyalira ensiko, okuteekako obuntu bwammwe. Eddagala lino ligenda kuba libayambako. Njagadde mbalaga ekibwankulata wamu n'akasandasanda. Akasandasanda kano nako kagenda kubeera nga kakuyambirako ddala ku nsonga eyo y'okuteekako abalongo. Tugeze osobola okukozesa obukoola ng'engenda okulaga, ate era osobola n'okukolamu ensaano. Ensaano eyo n'obeera ng'osobola ogigatta, tugeze mu muzigo omuganda, n'obeera ng'osika bulungi nnyo obuntu bwo. Kakati funa kano ke tuyita akasandasanda, ako kayitibwa akasandasanda. Tugenda kukozesa bukoola ate ofune ne kye tuyita ekibwankulata kyekyo. Kati ku kasandasanda kano koolaba, kasandasanda ako tufunako bukoola bwokka 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 bw'olina okufunako buno. Kano kayitibwa akasandasanda, funako bukoola bwokka bw'oba ofunako, obutito bugattamu. Twetagako bukoola, kyo kikulu nnyo okubeera ng'okitegeera gwe wenna ayinza okukozesa ku ddagala lino lye tuyita akasandasanda. Kati ofunako obukoola nga bw'obulaba. Obukoola buno gattamu ekikoola ky'ekibwankulata kino kye bayita ekibwankulata, kati bigatte wamu n'obukoola bw'akasandasanda, mbeera ng'obiyenga. Obiyengera bw'oti mu ngalo nga bw'olaba. Tugenda kufunamu otuzzi. Bw'oba omaze obbiyenga bulungi nnyo nga bw'obiraba, bivaamu otuzzi. Olaba otuzzi tuno tulungi nnyo, tokwatamu bw'oti n'obeera ng'osika. Tokwata mu tuzzi tuno n'obeera ng'osika. Obuntu bwo bugenda kubeera nga buvaayo. N'oba ng'otugeze ng'oli mwana muto ng'otandika butandisi, zijja kuba zivaayo. Oba oli mufumbo naye ng'oyagala kubeera ng'osika, bujja kuba bugendako bulungi nnyo. Naawe ayagala ozikuumirako oba okwongerako, beera ng'okozesa akasandasanda, obukoola bw'akasandasanda wamu n'ekibwankulata. Bw'otyo oba osobola okukwata ku bino by'oyenze. Olaba ofunawo okawummuza n'okwata mu bino by'oyenze eno nga bw'osika. Otuzzi tuno tulungi nnyo, tugenda kuyamba bulungi nnyo okuteekako abalongo bo. Njagadde mbeere nga ndikulaga bigenda kuyamba. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.